gwe kutegezezaako gwe tutandise naye Hassan Nduga embeera esobodde okubaate ng'emwononekedde olunaku lwajja ku Sunday essaawa zabadde essaawa nga 9:10 awo basobodde okubaate ng'ebizibu bye yayimbako byasobodde okubaate nga byatuukiridde. Omukulu Hassan Nduga gwe kutegezaako embeera yasobodde okubaate yamukwasizza kubaate nga yalemereddwa okusasula ebbanja lya bukadde 3 era nga Nduga ono baamukukunudde mu ssabo ly'Erwengo yabadde agenze kuloga yasobola okubaate nga muwola ssente omukulu gwe bayita Haji Kayinga yasobola okubaate nga muwola ssente asobola okubaate nga akola ekivulu ettaamu egenda. Nga bw'omanyi nti Hassan Nduga gye buvudde kabadde yakakyusa erinnya lye nga Hassan Nduga agamba nti yalikyusa ne yeeteekako erinnya lye bayita Hassan erinnya lye bayita Nduga Bamweyana yasobola okubaate nga yeetuuma era omukulu ono abadde ali mu nteekateeka za kola konsati gye bayita ttaamu egenda. Ne bwe twogera embeera wesobodde okubaate ng'etambula olunaku lwajjo firimu yasobodde okubaate ng'etandika ekyatandikiddewa awo ekyabakuza abajjukira omukulu Hassan Nduga yaliko ne mutreke ne pulezidenti w'eggwanga nga bamusuubiza nti agenda kufuna kasente ne musajja wattu n'ayogera na bingi nnyo nategeeza nti omufaliso gwasulako gwa $5,000,000 n'agamba nti avudde mu people power tebalina kye baali bamuwadde kati embeera nga bwetambudde sobodde okubaate nga tumufunyeko nga yakayingira mu kaguli twamufunyeko embeera n'atubuulira byatambudde bitya. Hassan Nduga ab'ekyamabaala omukulu ono gy'azaalibwa bamukwatidde mu ssabo olunaku lwajjo ayaya abanike yagafuna gali mbujjuvu wano omukulu Hassan Nduga wetwogerera ku poliisi Masaka alina okuba nga awuliriza bataddeko leediyo ba Osindo za bamutereddeko awulira wuuna Hassan Nduga nga atutotolera byatandika bitya gye bamukwatidde. Hassan Nduga wuno si buzibu kubaba mmanja ebbanja si buzibu wabula engeri gye tubadde mu injale nga tosobola kusasula nti nafuna ssente nali ngenda kukola ttaamu egenda konsati ozijjukira nali nzitegese nga ngenda kukola kyotera semba bulemu n'ennaku zaali 7 kati ne oyo Kayinga bamuyita Kayinga Musa nkolaganye naye ebbanga nga nzija nategekako sho ne mugwo mukaaga eno mu gundi mukochi nga yampadde ssente era nenzimuddiza kitegeera naye kati ku luno yampa ssente nga nze mmanyi nnaku 7 ajja kujjanga ku miryango mu tikiti akole ki ajjewo ssente ze kati jjuki ye mukulu Hassan Nduga akyatutotolera ebizibu byonna nga byasobodde okubaate nga byamukwasizza. Wulira abamusomera ddiiro yamutwala ewa muzeeyi olw'embeera nti amabanja gaali mangi ne bamusomerako mikwano gye gyasobola okubaate gimusomera mu ddiiru ne bamutwala ewa Eri Kayanja okusobola okubaate nga mutuuse wa pulezidenti byali bitya. Hassan Nduga atubuulira ng'ayingira akaguli abankubire Kampala bamuvuka bamuyita Faruku mulala Umaru mikwano gyange bagamba ffe tuli eno mu NRM naye ebintu by'oyimba si bye bituufu kuba togenda bifunamu kitegeera waliwo abasajja abakwetaaga baagala kumiti nga balabe ki kyokola ki kyogamba ate nze ndi muyimbi gwe bwongandi ngenda yimba ku mbaga yo nzije oba ku lumbe nzija sajja nantwala nenjogera naye nansomera omuzannyo awo nga nze simanyi nti birimu n'okugenda mu treko kitegeera kati bwe yansomera nangamba ngenda kutwalako ewa afanda ayamba abayimbi bangi afande Kayanja geno nangamba naye ayamba abayimbi bangi naye ate gwe lwaki gwe obeera tolina ssente ate byoyimba byamakulu osobola oyimba ebintu ebigasa eggwanga nantwala ewa Geno Kayanja musinkana ne twogeramu Geno n'awulira ebigambo byange si bibi nangamba naye muyimba nyo ebitukolokota ne mugaya Geno nze siyimba byebakolokota nyimba bituluma ng'Abannayuganda kati we namunnyonnyolamu nangamba kati ngenda kuba nkuyamba obeere muyimbi wange naye njagala otambuleko ne pulezidenti mu treke nankwasa lagadi nengenda ne lagadi mu treke kati nze kyesaamanya nti bwe yagenda mu NRM abange yabyende abantu bakukyawa bubi nnyo kitegeera kati bwe yagenda mu treke natambula ne tukomawo kati jjukira omukyalo omu yannyanjula wa pulezidenti mu treke ne mubuuzaako namubuuzaako buli ekifaananyi ekyayita nga Hassan akutte pulezidenti mu ngalo bo abantu balowooza nti ssente oba oziyoledde awo okuva olwo abantu bamanyi ndi mugagga binojjo naye nga nsaafuna na 10 otegeera. Ye mukulu Hassan Nduga atubuulira ennaku gy'alabye okuva yasobola okubaate nga miitinga pulezidenti n'akasente akafunanga era agambye nti oba katubumuweereze owakiri gy'asobola okubaate nga mulaba kwetwogerera oba ekyemisana akifunye omusajja wattu Hassan Nduga abajjukira obulungi Hassan Nduga nga bakamusayininga asobodde okubaate nga ayingira NRM
ezimu ku nnyimba ze yatandikirawo agamba okuba ate ng'agenda kufulumya agamba bw'ati abange kambabuuzeyo ekibuuzo nga kimu bw'oba olina emmere gy'oyagala okuteresa nga wali wakkuse n'ow'enjala gweruma ku bombe oteresaani kankwongera ekibuuzo bw'olinnya bbaasi n'otuula ewakyafu kukondakita ne duleeva ne avunaanibwa kitegeeza nti duleeva talina musango tumulekere bbaasi yagisobola tuvunaane bakondakita be twatuma abaalemu okutuukiriza ebyo bye beeyama. Yasani Ndugaawo ng'alimu NRM na bino yabyogera. Oyo omusajja alina Katonda kinamuzuddeko amanyi bayibuli amanyi ebitabo ate ekirala ategeera ennono kyenamwagaddeko tukyanyumya nake tujja kudda mutunyumya kuba anyina byenkyamugamba bingi. Ye mukulu oyo teyasobola kuba ate nga mu miitinga amabanja gamutudde mu kifuba. Hassan Nduga obukadde 3 yasobola okuba ate nga muwola embaata ya miliyoni 2 asobola okuba ate nga akuba ebivulu yali amanyi nga bw'asobodde okuba ate nga akitambuza awo nno kwe kutegeka esayidi z'Essembabule. Essembabule bamutegeeza ne boonaalinyayo bwe yagenda ekinoni ya abayingira mu kivulu yali chairman ne mukyala we n'owa defense be basobola okuba ate nga bayingira. Wulira Hassan Nduga atunyumiza olutalo. Tiwe nakomawo nayina shoze nayina okukola zaali zikyuse ezo za concert nga tosobola kukola tamwegera concert nga tewakwogera n'omusajja ekitegeke nga akaŋŋumemu ne biyitawo ebbanga ne ntegeka Christmas ekinoni Ssembabule Mateete Ssembabule ekyannemesa nga bagamba mugoli wa people power byoyimba tetujja bikkiriza wano nga asikayana na poliisi kali ekinoni nenkola tewajja wadde omulema mugoli wa NRM ebukoma gune Mateete eyo sho nengisazaamu nga akanfiirwe ezo sente ze nali ntaddemu byali byamu nali wakola mu gwa 11 ate gwe twagenderamu mu trek nembikyusa nenkola December shezo ne zinsala lwakuveeri nga abantu buli agamba nakuchayi n'atamanyi wosula n'atayingirangako mu bivulu byagamba nakoze eki nakuchayi kati kyenvanziramu bwe bbanga bwe lize liyitawo nenziramu we nali nfulumiza oluyimba lwayita muze yiwummula wano mu covid wajidde lwali lwakafuluma wiiki emu nga njagala kugezaako kulaga abantu nti nze bannaye gwe muvunana ssente zikola ki kuba nze sisobola kugenda mu katale nga bwe ŋŋamba abantu nti siryanga ku ssente nayina ku luyimba lwali lwakafuluma covid najja. Ye mukulu Hassan Nduga amubanja ategeezezza asobola kuba asooke kusasulako wakiri 70% asobola okuba ate nga ava mu kkomera. Bamutaddeyo naku lwajjo ssaawa nga 9 bamugye mu ssabo sayidi z'eyo Lwengo yabadde agenza okuba ate nga aloga eyamuwola akasente. Hassan Nduga wuuna atubuulira mbu ne Kampala yaddukayo buddusi lwa mabanja abajjukira obulungi yategeeza omufaliso gwasulako gwa miliyoni 5 ne Kampala yadduka yawulira covid yansibidde mu nyumba n'akawunga sikalabi kati gwogenza okujja wano ekyanzije Kampala ngira ndiye ne Masaka zerandodi wange manje emyezi 4 ze miliyoni 2 okitegedde nina abantu bendabirira nga abaana nsula mu nyumba ya mitwalo 5 okitegedde olw'abantu indejjeeyo kati landodi yampe ekipapula nga kiyiseeko ebbanga nagamba nkwongeddeyo ennaku 14 bwe ziggwako nga tonnampa ssente ofuluma kati nageze ennaku ziweddeko siraba ssente ninganze ninde babifulumye nga ndi wano ngakangira ni mu mbuga y'abajjajjo b'emisambwa ginaasagula gisagule eri Kiswera ffe tulina embuga wano ekyansi Kiswera nze ni musajja asomesa obuwangwa n'ennono. Hassan Nduga oyo abajjukira obulungi na bino saagala mwerabire nga tumubuuza ssebo wali oyingidde oba. Hassan Nduga ajjukira kati Hassan Nduga mugundi wavaayo eri mu people power tegali maka ate nali sigendangwayo kuba nalaba akayimba ŋŋaali zonna ennyimba tezibadde za people power ng'ekibiina zibadde z'Abannayuganda ng'otutegeeza ki ate nga nnyimba ebituluma bituuke ku pulezidenti kuba nali nanoonyadde ekkubo erimutuukako ne limbula kati ffe otulese eno gwe omugati wafunye neffe embeera gye wayimba era yekyali wuliriza nze bwe mba nkola sikolerera mwana wange yekka kuba n'omuwagizi abadde ampagira alina ebimuluma kitegeeza gwe olina kubeera mukwano gwange ontuuza ogamba Hassan waiseewa naffe tukoze tutya awo naye gwe abantu bw'ogendera pulezidenti bakulaba ng'ekizibu mu ggwanga watuliddemu olukwe nze atabadde na muntu nti nazitunze mba mbaliddemu nti olukwe nze siri munda byabufuzi ndi muyimbi nnyimba biruma abantu bituusa mu gavumenti n'ennyimba erisanyusa abantu n'ennyimba ebirungi bya gavumenti obituusa mu bantu nnyimbira buli muntu antumye kaabe Museveni kaabe MP kaabe mu mwana muto kasita ndaba nga kyennyimba kimugasa. Aya basi ye munywanyi wa Hassan Nduga nabino yasobola okuba ate nga abyogera sooka owulire ebirwa tebyerabira ne gwe sooka owulire Hassan Nduga we twogera akadde kano. Hassan Nduga
abayimbi mu nsi yonna abapkamingi bw'obateeka ennambole wajjula ne wabooga kamingi kino okuyimba kisanja kiggwako n'omulala naako kyokka Bobi Wine aligenda okuyimba ng'era abaana bange balinze Bobi Wine amala okuwangula balyoke basome nina garanti nti ku luno alina okukalya kati senga kamulema ng'ate gwe mbadde mpagira nga sente enzigobye ze bampa nange ng'omuntu okunsapootinga mu kampani zange enkya ngenda kusigala ndi mwavu nga naye tasobola kunnyamba bannayuganda kye baagala mbeere Yasana Endugaawo ng'aweereza emizinga ba People Power nga yakavaayo nga yakasala okuyingira NRM nategeeza nti yafuna dda nti alina n'emmotoka essanga omuntu akadde kantumubuuziza ng'ali ku poliisi emmotoka eriwa ategeeza nti gali mawulire kwali kusudiya kanveeko wano njenku nga bwe byatambudde byonna nga bamuleeta Hassan Nduga nkyamukuleetera ayaya miliyoni 3 bamukwatidde mu ssabo ng'aloga gwe eyamuwemba ate ennaku zaabadde ziweddeyo ate mbu yekwaza covid kati Hassan Nduga yembeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula nga tukyagenda mu maaso omukulu Hassan Nduga akyatunyumiza embeera nga basobodde okuba ate bamukwatamu owulira bw'atutegeeza gye bamukwatidde waawane gye basobodde okuba ate bamukwatidde bayitayo mu kaleegero gye badde yeekwese ng'agenze okuba ate nga yamuwola ssente z'embaata kuba yalabye embaata ekula buli kadde abawola embaata bannange ayaya sooka owulire kati oli yansanze ngenze kuyita ddungu na kayizi okwogerako nammandwa babamweyana bonna yatuuse bansindikidde poliisi y'ekaleegero ejja enkwate omusajja yatuuse ayingira n'ebigambo tusimusabo ninga gwe atawa nzimbe y'abajjajja kitiibwa oli waawe nimuga sooka odde ebweru ambuuza sigwe Endugga ko nze Endugga naga fuluma nimuga nkoze eki yandingambye bakubanja tukutwala naye yaŋŋambye fuluma abantu balabye ayogera bubi ne bamukambuwalira ne mugamba kaleegero simanyiiyo gwe gy'ogamba olina ku bigere muli baana we muntugira mu kkubo siva wano kaabaana naffe netubaga tetujja kukiza muyimbi waffe kuvaawa ekyalo ne kikuŋŋaana kuba tebaadde ba mu mbuga wabula ekyalo kyakoze ki poliisi nenjigamba mugende we munaasindika bemmanyi nja kuvaawo kati jo naadde ntambuddemu ndi wano kyabakuza ndya naadde ngenda waka wali kuba banzaalawo kyamabaati naadde nsazeewo ŋŋendeko ewaka ku bijjaawo nagenza okuyingira woteeri mba nakamala emmere sinagimala nako nga omusajja wuuno nkwetaaga nti wanti Masaka wa poliisi ne mugaa kaadi ye eriwa n'agindaga ne mugaa tugende nze kazitondaga nti oli mutuufu okitegedde kwe kuba nti kati ndi wano so ng'ebyebbanja ndimanyi Hassan Nduga wuuyo olw'ebbanja lya miliyoni 3 era mmansobodde okuba ate nga nafunyeeko maneja w'okuba ate nga atukakasa embeera yonna nga wesobodde okuba ate ng'etambula babakutte batyawulira omuyimbi bamukutte twabadde mu motoka naye nga tudda Kampala nga tuli kyabakoze awo twabadde tuliko mu ka restaurant emmotoka ne zitusalako awo yabadde Mark X nga mulimu abasirikale ne batweyanjula ne batugaba batwetaaga ku poliisi ne bamujja ne bamugana otwala mu motoka yange ne bamuteeka mu yaabwe n'enjigoba paka Masaka ku poliisi ne bagamba bamubanja alina ssente z'ebivulu ze bamubanja mwaka nga guli ndowooza oguwedde miliyoni nga 30 nga complainant agamba ayagala ssente ze so y'ensonga eyo aya baase wuuno era akyatutegeeza maneja w'omuyimbi Hassan Nduga waliwo mugagga w'e Masaka bulijjo like beewulangana ssente okola ebivule bamuyita Haji Kayinga yamuwaabidde alagamba ssente ze ziruddeyo nnyo kati yasuzeeyo eggulo eggulo yasuze bamukutte essaawa awo 9:10 twabadde tudda n'asulayo nagezezaako fuba olaba nti at least avaayo naye nga b'omanyi kiba kizibu so yasuzeeyo kati tugezaako kulaba oba leero ayinza ovaayo aya baase bagezaako balabe oba ng'omuyimbi w'eggwanga Hassan Nduga eyava mu People Power n'ayingira NRM ate n'avaayo n'adda mu People Power ayaya Hassan Nduga maneja we era asobodde okuba ate ng'ategeeza tafunangayo kasente wadde okuva mu NRM wabula nga ye asigala akyaliwo NRM wadde Hassan Nduga ye agamba talina kibiina maneja we akakasiza wulira Nduga talyanga ku ssente ya pulezidenti n'emu era mwe bwe bamusuubira nti kyekyo talina ssente ya pulezidenti yali afunye ekyo just kiri mu bantu naye amazima geego muntu wa NRM naye tayalyanga ku ssente ya mukulembeze wa ggwanga ge mazima Hassan Nduga muntu wa NRM aya basi ndowooza owulidde Hassan Nduga kituufu miliyoni 3 wagamba tali miliyoni 3 ate Kayinga lwakuba yayase naye amanyimbu bampa amanyi nabuli obuwumbi bwa movement kati yadidde amagoba sente zeyampa n'azungiramu amagoba n'abala miliyoni ameka kati amagoba abakoziga miliyoni 10 simanyi oba ne banka bwe zikola naye nga amagoba abakoziza nakkizo manye omuntu wabakola miliyoni 2
olina kulaga milioni 3 ye bwe bakola kuba ne ziri ez'amagoba yeetalaga nti ogera teekamu ki abamanerenda bwe babeera eyo gye bayita embaata ekula ate ye Masaka giveeko gwe uno omukulu Hassan Nduga nga tumubuziza oli wa People Power oba oliwe naale muwulira nze siwagira bibiina bya kkala zangoye naawe nze mpagira kintu kintwala mu maaso kyenfunamu mirembe ate nze ng'omuyimbi si mu butuufu bw'omuyimbi obeera mu masekkati g'ababiri oyimba ekiruma bannayuganda n'okituusa eri gavumenti n'oyimba ekiruma gavumenti n'okituusa eri bannayuganda okitegedde sitolina kuba na kibiina wabula nze ndi muyimbi gwe ne bw'oba ngambye nti mbaga nga nnyimba lumbe nga nnyimba weki Hassan Gundi yanvumye munyimbireko kasi tonsasula kati People Power bw'eba enjagala nga yo ayaya mbu People Power bw'eba emwagala egenda emutaase Hassan Nduga na bino yabyogera wulira People Power eneetaaga nina omugaso oba sirina nina kitegedde butegezi nti ndi w'amaanyi mu bayimbi beyeetaaga otegeera kati ate nabo ng'abakulu bwe baalabye nti Hassan Nduga sajja ono badde wa mugaso kwe kuyita meeting eno bantuuze Hassan oyagala ki kuba bano bambeera ku social media banvuma oli nakuvuma nakola ki tebategeera bye bakola naye bo ng'abakulu Bobi Wine yakubye essimu yange n'agamba Hassan ate kiki konze musajja gwe totuukikako sikulaba ate nga nina byenjagala twogere naye katukutegekera ebivulu tugenda kukola show satu South Africa tugenda kukola Dubai tulina ebivulu byengenda okukola aya base yatugamba mbw agenda South Africa kutegeka bivulu ne kaakati tetubirabanga yekwasa COVID-19 Hassan Nduga tukyalina yato asobola okuba ate nga aweereza obubaka eyasobola okuba ate nga mula embaata miliyoni 2 ng'amanyi nti anaakikuba naye uno aya base Hassan Nduga asobodde okuba ate nga akubidde omulanga ebibiina byonna ebigatta abayimbi biyiteko Masaka bisobole okuba ate nga bimulwanira wadde nga abyogedde akolima kyogamba byo tebiraba tebimanya Hassan bulumi bwayitamu bo bwe baba tebakola nga be bategeka ebivulu byaffe tebannandaba balinze mawulire nabo batulwanire banaatulwanira nga tumaze baddukiramu nti andi odyangoba aya base Hassan Nduga oyo asula ku mufaliso gwa miliyoni 5 yategeeza nti yagula ayina emmotoka ategeezeza nti gaali mawulire kwali kwesudiya muyinza okugamba nti tabadde Hassan Nduga tumugambye atuweemu akapera era bw'ayingidde ekkomera akayimba katandikiddeko kaakano wangala masomo gi wendigwawo oligwa nze Nduga musajjawo w'ebuddu nsaba mpa omukisa ne lubaala nkwatireko mbeera empagi mu kuzza ebyaffe bweza bwa Ssaalongo ne Nnaalongo bajjajja mwebala okuzaala abaana yenze Nduga bamweyana eri Hassan nalya jakero ly'Abawalabu neevuma eyantuuma Hassan teyanoonyereza yagendera ku byabali Hassan oddiza mulwa wano kitegeeza zolo omulenzi ayiika endusu lwa n'ebirala